agenda kufuna twambalira agenda kufuna wayambalira wali agimpadde tugenda mu sikaani
Muramba. Bakyali baffe mwenna tugenda kulaba nga tufuna medical scan. Naye nga eddwaliro liri wala gye tulaga, twagala genda kufuna scan then tugende. Yes, tujja kuba tubabulira next step, naye nga enamba twazibateereddeawo wansi. Ebisale bikyali bingi ate nga tulina okufuluma eggwanga akaseera konna. Tulina okubeera nga tufuluma eggwanga akaseera konna. So enamba twazitaddewo awo. Kyonna ky'olina osobola okukiweereza, osobola okubeera nga kiyamba omukadde waffe honorable. Akaseera kano ali mu kaseera kazibu nnyo, tayogera. Muvaamu amasira, afuluma omusaayi, so mbeera si nnyangu nnyo gye tulimu obudde buno. Tugenda kufuna scan then tumale tufulume eggwanga. So embeera bwetyo bweri, tugenda kufuna wano scan. So embeera bwetyo bweri, tugenda kubeera nga tufuna scan, tugenda otumala okufuna scan tulyoke tufulume. Sigenda bagamba we tugenda, naye nga kyemuba mumanya kyatwatandise otutambula tugenda kunoonya scan. So embeera bwetyo bweri, naye nga embeera eriwo yakulaba nga twekwatakwata, kyonna ky'olina okiweereza, osobola okubeera nga omukama waffe tumufunira obujjanjabi. Naffe bwe tunaatandikira awo tunaaba tuyinawo tugattirize tusobole okulaba nga tufuna treatment. Kitegeera bulungi. So embeera bwetyo bweri, naye nga amawulire go si malungi, mawulire ga nnaku, mawulire ga nnyiike, naye nga tugenda kubeera nga tukikwasaganya mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Naye nga ebizibu byatugwiridde, ebizibu byo byatugwiridde, naye nga twesabire, naye nga ebizibu byo byatugwiridde.
tasobola kulya mmere, tasobola kunywa. You can't talk now, tasobola nakwogera obudde buno. So mbeera mbi nnyo ddala. Muntaagingira abantu bonna be mumanyi abatera okuyimirira naffe, bantaagingire bonna. Shall we see? So embeera yeeyo, naye nga embeera yo kyali mbi nnyo. Embeera bwe tubeeri baganda bange, naye nga tusabire Mukama waffe, tusabire buli muntu yenna. Embeera si nnungi, of course. Twasibyewo jjo tusulawo ne leero of course we tuli, naye embeera si nnungi. Nga bwe mumanyi embeera ky'omuntu okuva mu kkomera ate n'otuukira mu bulwadde. Get my point. So nga twongere okubeera nga twesabira baganda bange, teera buli muntu yenna oba olina ky'olina muganda wange osobola okulaba nga tuyamba onalebo waffe, tulina okubeera nga tumubeereramu omubaka waffe, n'okubeera nga tumubeerera mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Sajja bano oba bamukuba ki oba bakola batya, kyonna kye kiri ojja kuba tubawa lipooti. Kyonna kye kiri tumanyi, naye nga mbeera yo bwetyo bwekyali baganda bange. Sobola okulaba nga waliwo ambuuziza nti ayogera tayogera. He can't talk. Yes, he can't talk. So embeera bwetyo bweri. He can't talk. He cannot talk.
cannot talk. Cannot eat. Kyale kyonna kizzabuza. So tumanyi whatsapp naye nga twebereremu Abdul Karim wale kulaba naawe wale kugoberera muganda wange. Tekati jamu nayo aba jamu naye atukutte. Imagine kubeera mu ambulance ate jamu nakukwata bannaye. I've never seen this. Kubeera mu jamu, okubeera mu ambulance ate jamu nakukwata. Hello? Kana ujiba. Ndikula hivi sasa. Ambulance nayo batekana. Kirabanga. Just big crown. But the woman is the strongest. Battery weddeko omuliro Lawrence. Battery ndabyo zikira buzikiriza naye ma. Kati olebe battery smile amaka. Ategedde ky'omuganda. Ati battery weddeko omuliro kibeera kiki? Abye zikira buzikiriza. Tegule ntegule. Yake weddeko omuliro wonna. Gula kati motoka ekigende. Sawa sako weddeko omuliro. Hello? Boy. Ana jeba. Lawrence. Wale gamu. Nawo sinika mwana tegule. Lawrence. Wanji sorry ndako. Wanji. Ati solo ujitegulera negenda. Tegwa mwala.
Ale lugenda kuvayo mwala. Ngenda kukubirako. Kankubireko. Nenya ku muliro. Noli omwana. Lawrence, etambula. Wentandika wano evaako tikasimanyi ayamugire semaani Saba toyanza. kale baba Ziba taxi mwenye kati batwe bakyagenda. Annaye. Batwe bakyagenda bagizaako. Battery badde etakoze zivugire makati nga bajja kubiira. Tugeze tugiteguteguzi aso walungi. Wano bano abayingira balese ejja. Ziyingira mukama katuyambisa. None swantuyirida? Mwana tulikabiri Amakula ko. Namba ziri mmanya gange olwa mbuuziza enamba ziri mmanya ki era namba ziri mmanya ga Apollo aliho. Namba ziri mmanya gange naye nga tubadde tukwamyemuko naye Mukama atusaasidde tumala nitutambula nga bw'omanyi ebidduka era byekyanga naye Mukama mulungi tumaze ne tutambula so tunatera okubeera nga tutuuka we tugenda naye nga akajjamuko kabadde kangi
tenga amakubo agasinga obungi bali mu ngapa boy temera wali namba ziri mmanya ga Apollo aliho Nanywa na juice.
embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bweri. Tulina okwongera okusaba, tulina okwongera okusaba naye nga omusajja ye yetaagira ddala. So tumaze okubeera nga tutuuka we tugenda, so tugenda kusooka tuveeko, then tujja kuba tubategeeza what is next, naye nga tukyetaagira ddala obuyambi obw'amaanyi, tukyetaagira ddala. So musigale nga muweereza, musigale nga musindika, kubanga tulina okufuluma, tulina okubeera nga ssaawa yonna tufuluma tusobole okugenda tufune obujjanjabi obw'amaanyi. So genda kusooka tubajjeko katono nnyo, genda kusooka tubajjeko katono nnyo, then we shall come back, then tujja kudda, then tujja kudda nate era tulabe kyekiddako. Osobola okunkubirako oba olina kyoyagala omumanya kweza ennamba eziri wansi. Osobola okunkubirako in case of anything, nobaako kyowabula oba nobaako kyoyagala kyotugamba, then netulaba. Yes, you can call me. Kubanga essimu ze zonna ziri off, essimu ze baazibba, talina ssimu, essimu baazibba bwe baamukwata, pakifeesi baazinyakula.